Abaazirwanako bannamwandu n'abakadde okuva mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Bududa, Ibanda, Kisoro, Kamuli n'endala bakunganye ku ofiisi z'ekibiina kya Umoja Nikkazi Sseguku ku Lwentebe mu disitulikiti wa Kiso okwetaba mu lukungaana olugendereddwamu okutema empenda ku ngeri gye bagenda okuyambibwamu okulaba nga bazaayo abaana baabwe ku masomero oluvannyuma lw'abamu okulemererwa okubazaayo olw'ebisale okwewanika. Akulira ekibiina kino Susan Nantumbwe alambuludde enteekateeka omukulembeze w'eggwanga gy'alina gye bali okubakwasizaako mu by'ensoma y'abaana baabwe. Ebintu babyongeza, temukyasobola kugula bintu, abaana temugenda kusobola kubateeka ku masomero. Osanga omuzadde omwami we yafa alina obwana 8, essomero lisaba emitwalo 36, obwana bonna tasobola buweerera. Mbasaasidde nnyo naye nsaba tukwatagane tusobole okulaba nga tuyita mu mbeera eno. Nantumbwe alaze engeri gye bagenda okulondamu amasomero aganaaweebwamu ebisale ku nsimbi eziweereddwayo ebitebe by'amawanga ag'enjawulo. Amasomero 8 agagenda okuva mu buli constituency gagenda kuba gatuula ku buli kyalo, kubanga amasomero gano gagenda kuba 2 primary private schools, 2 secondary private schools, 2 primary government aided and 2 secondary government aided okuva mu buli constituency. Akudde abakulira amasomero okwenyigira mu nteekateeka eno. Era mu parish model tugenda kubanga sente zammwe muziyitira ezo ze mubadde mupeeka President Museveni. Mumanyi ofiisi eyayogera ku sente zammwe no ofiisi ya Umoja Nikkazi Sseguku ku Ntebe Road. Boba Nautale Club y'Ekololo Kampala nga bakulembeddwamu Pulezidenti waabwe Moses Tulyatemba badduukiridde essomero lya Busaabaga Church of Uganda Primary School mu disitulikiti y'Obuyikwe ne kompyuta 15 kw'ossa ekyuma kya projector ne pulinta mu kaweefube gwe balimu okutumbula ebyenjigiriza mu bayizi abali mu maaso g'ebyalo. Ennaku zino omulembe gw'ennaku zino ensi yonna ekolera mu computers, mu kukola emirimu yonna ekolerwa computers. Kati twagala bano abaana bayige computers nga bukyali. Enamba y'abaana okweno essomero ejja kweyongera. Awo bwe yeeyongera kiba kitegeeza kati obuyigirize mu kyalo wano bugenda kuba kugenda waggulu. Omubaka w'ekibuga kya Lugazi Sseruga Stephen Kinaawa yeekokodde amasannyalaze agabavaako mu maaso g'ebyalo ekizingamya ebyenjigiriza. N'eriyo gye gatali we gavaako kwebaka bwebasi. Ow'e Kampala we gavaako genereeta ng'etandika. Omwana we n'oluusi atandika kusoma ssaawa 4 asooka kulima na kukima mazzi. Ow'e Kampala yasuze mu prep. Kyokka bagenda kukola ebibuuzo bye bimu. Bwe tuba nga tufunye computers zino, essomero lya gavumenti ya UPE nabo bakola omulimu gwabwe okusobola okulaba nga basomesa abaana baffe basobole okubeera abawanguzi. Obel Frank Kate akulira essomero lino ayogedde kusomoozebwa kubayitamu. Abasomesa batono okusinziira ku nnamba y'abaana be tulina ku ssomero. Tulina abaana 503. Abasomesa tuli 8 aba gavumenti. N'olwekyo tusaba gavumenti etuwongere ku basomesa abalala.